Magezi g'Abaganda olwaleero akutuusiddwako omukulu Saliise Kitoleko Henry onondo yeddira nkima akabbiro kayiba mukukulu bw'atyo muzzukulu w'omutaka Mugema ewambala ebbira era ng'asinziira mu kibuga Toronto mu ggwanga erya Canada. Magezi g'Abaganda obadde okimanyi nti Omuganda bwe yabanga asimba entungo yabanga tagisimba ng'ate asirise busirisi. Magezi g'Abaganda obadde okimanyi Omuganda buli lwe yasimbanga entungo obanga agezaako okumansa entungo eyo obadde okimanyi buli lumansa yalinanga okuwemula. Magezi g'Abaganda obadde okimanyi nti Omuganda teyayinzanga kusimba ntungo nga tawemudde kubanga kyawanuuzibwanga nti senga abeera tawemudde ng'asimba ntungo entungo eyo teyabalanga. Magezi g'Abaganda obadde okimanyi mu ngeri ey'enjawulo ne bwe yabeeranga akola entungo obadde okimanyi yawemulanga era esobola okwongeramu amaanyi okubala. Magezi g'Abaganda obadde okimanyi nti kale nno ebigambo eby'obuwemu bingi nnyo ebyayogerebwanga mu kusimba entungo era kwe kwavanga n'enjogera okugamba nti gundi amansizza entungo ng'amakulu gali nti gundi awemudde olw'ensonga n'entungo bwe babanga bagimansa okugisimba obadde okimanyi nti bawemulanga nnyo. Kale nno ebigambo eby'obuwemu Omuganda akuyita kumansa ntungo naye nga kyava mu kumansa nga ntungo yakusimbibwa nga bw'otowemula entungo eyo yabanga tejja kubala. Abaganda n'amagezi gaabwe nze binsesa busesa. Nze Kanoonya Juma omulangira Nantatembeka afubutuka ebukerekere eyo mu Busiro. Basebo ne banyaboka wefe gwe tuliko wakugula boda manga pichi entabaazi gye twetaaga. Pichi eno yegendo tutuusa ku buwango bw'Abaganda yonna gye buli tulinako emitwalo 7 ku mitwalo 1,493 sente ze twetaaga obukadde obunamu emitwalo 93. Osobola otugulira pichi eyo ne tubeera nga tetukyagisondera munnange gwe wenna osobola okuleetako akakadde obukadde 2 bukadde 3 aleese omutwalo naawe tukwaniriza aleese emitwalo 2 tusobole okugula pichi manga. Oyita ku namba zange ez'essimu ze zino Airtel erika Salaba 256 751 47 MTN erika Salaba 256 788 461 228. Ayi Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda wangala.